let's start to talk to our partners. Omugaye nti mukwano olya nnyo endya gy'oli mu kulya wali abantu abadde nnyo waliwo gaye wange yaŋŋamba omukazi alya kati yakoleki n'alya chocolate n'alya chips n'alya KFC buli kiseera abeera alya namuga mukwano olya nnyo wenna ogezza ozimbulukusi naye nga ye omusajja afaanana omusajja ali ni shape bw'amugamba tugendeko mu gyimu bwaffe ewaffe omubiri munene ne kakiri bwekiti omuntu yenna oteeka okukola ennaku zino kye bayita genetical blood grouping. Genetical blood grouping togikolangako. Nja kutwala omusajja amuyita Dr. Tamale wano mu Uganda. Bw'oba mbu simanyi nze omubiri gwagano okendeera nkoze gyimu biki biganyi akola genetical blood grouping. So me, I'm AB+. My genetical blood grouping, I'm a hunter. So sirya nyama ya red, sinywa wine wa red, sinywa mwenge beer anko ya ddala bubisirya binyeebwa, sinywa dairy products ezo. Ne exercise nze ze nnina okukola nina kuwuga buwuzi, because every genetical blood grouping ekuwa exercise gy'okola. Kati gwoyinza okuba omukazi omukaka genda mu gym naye nga si kyekigenda omusala amasavu. Kitegeeza ki? Gwe ng'omwami ow'omaka omwo you're not informed. Tolina information. Kyamagero gw'olowooza wulira ekifuula omwami kubeera n'amagezi. Amagezi gava mu ki? Mu kumanya n'okutegeera. Okumanya is information. Understanding kwe kutegeera. The action you make after that is the wisdom. Kyekikufuula omwami nti mukyala wange ono agezezzaako gym, mukyala wange ono ngezezzaako musala emmere n'ebitafutafu ebimuleeta amaanyi amasavu, naye agaanye ottereera kamutwale mu bakugu ba nutritionist bamukolere kye bayita diet flow, akole intermittent fasting nti buli lwakubiri n'olwokuna nsiiba. Omanye eyo modo nagijja mu basiraamu era nze njigoberera. Every Tuesday and Thursday you fast full day. Obeera onywa bunyuma zinga otambula naye nga tolina kyolidde omubiri. Nze awo mba ngenda kankana omubiri tegusobola kubaawo nga temuli ssala bannange. So this is what happens. Gy'okoma okuingaginga ne mukyala wo oyinza okuba omugamba nti alekeraawo okulya, naye ng'engeri gy'okyogera okyogera nga kasuku, ng'engeri gy'okyogeramu olinga amusalira omusango nti n'okulya musango. Luli we wali oyogera naye ddamu okyogera mbwa omukazi oyo agaanye okulya alya buli kimu buli kiseera alya kino alya kino. Owulira toni gy'okozesa, it is judgmental. Eyo yeyakasuku. Naye ono mukyala omugambe naye mukwano omanyi bwemalawo KFC njagala nkubulireyo ekintu kimu, lwaki tetugenda ne tukola genetical blood grouping ne batukebera bagambye n'omunnyonnyola n'okitwala in a sense of love.